Kalugu Alpha nkola ni Kyabazinga Initiative Singa Operations Manager mu Kyabazinga Busoga era nkola ni Minister Kyabazinga Affairs nga Operations Manager. Nakolwa lero tubaina abana mawulira abendawulo abakola ku mizindalo abakola programs edendawulo abakola talk shows kuboneka nti tubaku nibye twegeya muku je twandiese dialogue era dialogue eno ebairenga egema ku bintu ebyendawulo nga tugemagana kitongole kya AIDS Information Center onakolwa lero abana mawulira bantu kirenga tubalaga Kyabazinga Initiative semikago dekola kuba oluvaanyuma lwa baba Kyabazinga okumutongoza okuba omusale mu kulwanisa ekifuna mavunda mu baana abaguna abakali kwetuuka mu Busoga wano ne mu Uganda yino n'okutwalira wabairewo campaign oba emombo y'okuba nti tulwanisa ekifuna mavunda nga Abasoga aye tujire okubona nga aliwo gap oba eiribu nti bana abana mawulire aba ku mizindalo babairenga ekintu kino bakali kitegera bulungi so nakolwa lero tugezezaako okukibalaga twabalaga Kyabazinga Initiatives ekole etya minimo diary etya n'okuboneka nti byeri kola bena bya lininga ni Busoga Kingdom structures okuboneka nti tutuse empereza okusinzira baba Kyabazinga bwe yalagira kuba ekitongole kino kiriwo okuboneka nti kigemagana ne ministries edendawulo ebintu ebikolebwa mu Kyabazinga bibenga bitambula bukalamu ate tinakyo kyonka abana mikago bona abasobola okolagana wa Kyabazinga bakituukirire bibenga bikolebwa mu bulambulukufu. Campaign eno ngayembako y'oluvaanyuma lwa baba okumutongoza okuba omusale mu kulwanisa ekifuna mavunda yava yakoba nti abweinenga abasaada nabali kuvaako ekizibu ate nga kituufu kuba abaana abagalaba nti balifuna nganda dabwerere nti bali kudinwa maadi oba bali kuditwala mu butale ayenda abasaada bali kubaga so baba yakuba nti family edi nabanga ditereire nga baba ayakulembeiremu okuboneka nti atereza amaka kitegeeza nti amaka gaida kuba ku amateeka kuba mwena abatuwuliriza ni abatubona mwidi nti einumaawo family daifida kuzibwanga baba wayogera ekintu mu maka niwe mama okita munkola n'abaana bakita munkola aina kudino oyagana nga baba ali kumbali ebikolebwa nga baba tibimugemaku so campaign yo kuba nti abasaada n'empango kunweza maka okuboneka nti abasaada tuyirayo ku musingi gwaife ogw'okuboneka nti tutambuza family daife bukalamu disobola okubanga ebikolebwa bena biraga obuvumu bwa family dukira nti family daife gano Busoga litambulizibwa ku buwangwa n'enono twidinga mu buwangwa bwaife baba aba mukulwino era baba wayogera ekintu nti saawa ndala mwana ina aziragano abatajasula weyagana nti kibakizibu ino mwana oyo kuidanga esaawa endala ebiseku so abasaada n'empango eri kubanga eyira okuyizaaga emisingi gwa maka getwatambuliranga kuyira okuboneka nti baba gabanga alimu kitegeeza nti amaka gajatambula bukalamu tuleke kulekera bakazi bonka maka ayife bene tutambuze nga abasaada tutambuze tuire mu tusobola okuba empango neganirira amaka nga mwidukire numbe bazimbanga eda round dokwetolola mwalinga mu muti omunene ogwo n'empango so iwe omuvuka iwe omusaada iwe omulenzi oli mpango ya baba era niwe omusaada n'empango mu kulwanisa ekifuna mavunda oli musaada n'empango mu kulwanisa abaana batafumbira nga bakali era oli mpango kuboneka nga abaana bano basigala mu masomero nga basoma tusobola okubatolamu ekyomugaso. Amanya gange nze Tadeo Tumusiime nkola n'ekitongole kya AIDS Information Center Uganda nze Deputy Director in charge of Programs, Advocacy and Partnerships. Ensonga lwaki tuvuddeyo okukwasaganyiza awamu ne Kyabazinga owa Busoga ate awamu ne Kyabazinga Initiatives kwe kuba nti no twakizudde nti no statistics zilaga nti no Busoga emu ku regions ezikyasinze okubeera n'akawuka na kasirimu kubeera nga kali waggulu abaana okubeera nga bafuna embuto nga bakyali bato bangi nnyo okubeera obutabanguko mu maka bungi nnyo ate n'abaana okubeera nga bava mu ssomero nga bukyali baana bangi nnyo abavaamu so twasazeewo okubeera nga tukwasaganyiza wamu ne Kyabazinga Initiatives okulaba nti nno buli mwana asigale mu masomero buli mwana abeere protected okubeera nga tafuna mbuto ng'akyali mwana muto okufuba okulaba nti nno buli muntu yenna naddala abakyala basigale nga basobola okwerwanako ng'abakyala basobola okwekulaakulanya basobola okubeera nga bafuna abaana bebeeyagalidde basobola okubeera nga bafuna abaana mu space kusinziira nga bwe basobola ate n'obungi bwe basobola n'ekirala okufuba okulaba nti nno beenyigira mu byenkulaakulana so twasazeewo nti nno nga AIDS Information Center
tukwasaganyize wamu ne buli structure yonna eri mu Kyabazinga-ship okuviira ddala mu community okugendera ddala mitendera gyonna paka ku district paka ku kingdom level. Ekyo kigenda tuyambako okulaba nti no buli muntu yenna gwe kikwatago yenyigiddemu. Naye olwaleero kiri special nti no tufunye omukisa okumitinga n'okuwayaamu n'abannamawulire. Training y'olwaleero eno etuyambyeko okubeera nga tusobola okwasaganyiza awamu n'abantu abogerera abantu abalala bane betwayita abannamawulire. Ntino kituyambyeko nnyo ntino babeera nga bafunye information entuufu. Basobola okubeera nga basobola okubuulirira abantu buli lunaku abantu basobola okutegeera obuzibu bwe buva neera obuzibu engeri basobola okubanganga. Era kigenda tuyambako ntino singa buli lunaku omuntu abeera nga afuna information entuufu kigenda muyambako okola okusalawo okutuufu tusobole okulwanyisa ebirwadde n'obuzibu obulala bwonna obuli mu region.